Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'Ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi munnange tukyali mu katabo kaffe omulembe gwa Muteesa akatabo nno kano kawandiikibwa omukulu Ernest Kibuuka era ng'olwaleero tutuuse ku mutwe ogugamba nti Kabaka mu lukiiko enkeera ku lw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi gwa Museenene omwaka 1942 Kabaka yalabika mu lukiiko lwa Buganda olukulu omulundi ogusookera ddala nga Kabaka. Olukiiko luno lwali mu Bulange enkadde eyabeeranga munda mu lubiri. Olukiiko luno lwayitibwa Kabaka alagibwe eri Obuganda mu butongole. Ssaabasajja yatuuka mu Bulange ng'awerekerwako Residenti wa Buganda. Yasooka kulambula nnyiriri z'abasirikale ba poliisi ya Uganda nga tannayingira mu lukiiko. Bwe yamala okukkalira ku Namulondo nga n'Obuganda bumaze okulamusa n'okulanya, abakulu ne banjula Residenti wa Buganda ate naye n'ayanjulira Kabaka ba ofiisa abalala abakulu mu gavumenti enkuumi be yali ayise nabo. Ate Katikkiro yayanjula Kyabazinga wa Busoga n'ababaka abaava mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo abaaliwo, era yayanjula abaami b'amasaza n'ab'amagombolola, Omulangira Yusufu Ssuuna, Omulangira Badru Kakungulu, abaami abakadde James Miti Semewo Senkatuuka, Mikairi Kintu eyali assistant Katikkiro, Daniel Serwaniko senior assistant ow'omuwanika, Charles Katongole Ssaabaganzi, Daniel Kato omukulu w'ebyokulima, Apollo Kironde muzzukulu wa Sir Apollo Kaggwa eyali Katikkiro wa Buganda omwatiikirivu ennyo n'abalala. Oluvannyuma Ssaabasajja yayanjulirwa Bishop Stewart ow'Ennamirembe, Bishop Michaud ow'Erubaga, Bishop Joseph Kiwanuka ow'e Masaka, abakadde b'ekkanisa abalala, abasaseredooti, abawalimu, abalangira, ab'emituba, bannakazadde ba Kabaka, omwami Paul Kavuma omubeezi wa Residenti n'abalala bangi. Okwanjula nga kuwedde, Ssaabasajja yayogera eri Obuganda okusooka nga yeebaza abantu bonna olw'okujja okumukulisa n'okumuyingiza mu mulimu gwe baali bamukwasizza. Yeebaza nnyo abakulu abasatu olw'okukola emirimu gy'obwaregenti okumala emyaka 3 ate bagikolera mu biseera ebizibu. Yeebaze gavumenti ya Uganda olw'okuyamba n'okuwa gavumenti ya Kabaka amagezi mu buli nsonga. Yeebaza ab'amasaza, ab'amagombolola n'ab'emiruka olw'okutuukiriza obulungi emirimu gyabwe. Yayogera ku buzibu obwaliwo nga Ssematalo eyali alwanibwa ensi yonna, n'akubiriza okuyamba abatabaazi abaali ku lutalo nga bw'abajjukiza nti olutalo olwo terwali lwa Bungereza yokka, naye abantu bonna nti singa Bungereza ewangulwa ne Buganda yalifiirwa obuyambi bw'ebyenfuna okuva ku Bungereza. Yeebaza gavumenti ya Uganda olw'okuteekawo essomero ekkulu e Makerere, era ne yeebaza abaminsane bonna olw'okuyamba mu by'omwoyo era n'ebyamasomero. Yayongera n'agamba nti alowooza nti abantu baali agadde Kabaka waabwe yeeyongere okusoma okufuna amagezi agalimuyamba mu kufuga kwe. Bw'atyo n'agamba nti abakulu abasatu bajja kwongera okumuyamba okukola ng'emirimu egimu egy'Obwakabaka nga bwe yeeyongera okusoma. Ssaabasajja bwe yamala okwogera ne yeebaza abakulu abasatu buli omu mu kitiibwa kye, ekitiibwa ky'Obwakabaka, era oluvannyuma emikolo ne gikomekkerezebwa n'ekyemisana ekinyuvu mu lubiri. Emikolo gyonna gyakolebwa enkeera ku Sande n'okwebaza mu kkanisa n'amakereziya gonna mu Buganda. Ssaabasajja yeebaliza mu lutikko Ennamirembe.
abange ebyo nno bye byaleero munzikirize nzire Nabalanga Bukoba Kyaggwe tuddingana ate mu kitundu ekirala ng'ate munnange nkuwa ebirala aye Katonda kuuma Namulondo